Kooti enkulu etudde eggaba okuwa ensala ku musango oguvunaanibwa Christopher Okello Onyumu ogw'okutemula abaana, ekizudde nti Christopher Okello Onyumu oyo talina kamogo yadde obuzibu ku mutwe. Okello Onyumu ono avunaanibwa emisango ena omuli omusango ogw'okutemula abaana mu kifo ekirabirira n'okukuuma abaana ekyaggaba Early Childhood Development Center ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokuna omwaka guno 2026 ng'era ekifo ekyo kiddukanyizibwa ekkanisa era nga kirabirira n'abaana abatalina mwasirizi. Abamu kubattibwa okuli Eteku Gideon ne Seryange Ryan kizuuliddwa nti abaana abo baali bayambibwako ekkanisa. Kooti etegeezezza nti Christopher Okello Onyumu ono ye yaluka olukwe olw'okulumba n'okutemula abaana. Kigambibwa nti Christopher Okello Onyumu ono yakyalira ekifo ekyo nga yeefudde omuzadde era nti yali ayagala okufunira omwana we ekifo ku ssomero eryo, kyokka nti era yasasula ne school fees saako ensimbi eza yunifoomu ng'ayita ku nkola ya mobile money mu mannya ga Zulia Onyumu, wabula nti ate oluvannyuma yeekyusa n'alumba abaana. Omu ku bajulizi okuli Feibe Namutebi nga y'omu ku balabirira abaana mu kifo ekyo ategeezezza kooti nti Okello Onyumu ono oluvannyuma lw'okufuluma woofiisi yalabwako ng'agajambula omwana nti wabula we yagezaako okumuyimiriza olwo naye n'amukyukira ng'ayagala okumusala. Ono ategeezezza nti yakuba enduulu eyasomboola abatuuze oluvannyuma ne bavumbagira Okello Onyumu ono era poliisi nti ye yamutaasa ku batuuze abaali bataamye obugo. Omusasi waffe Betty Ziwa Mukisa kaakana ali ku kooti kayongera okutunnyonnyola ebigenda mu maaso. Omulamuzi Alice Komuhanje Kauka yasingisiza Christopher Okello Onyumu omusango oluvannyuma lw'okwekenneenya obujulizi obwaleetebwa mu kooti. Omulamuzi akizudde nti obujulizi obwaleetebwa mu kooti bulaga bulungi nti Christopher Okello Onyumu ye yatta abaana bano. Okusinziira ku bujulizi obwaleetebwa mu kooti, Christopher Okello Onyumu bwe yali awa obujulizi bwe yakkiriza okutemula abaana bano, wabula n'ategeeza kooti nti yali takikoze mu bugenderevu olw'ensonga nti mu kiseera ekyo omutwe gwe gwali tegutegeera bulungi. Omulamuzi yagambye nti obujulizi obwaleetebwa abakozi ku ssomero omulamuzi yategeezezza nti obujulizi obwaleetebwa abakozi mu kifo kino akuumirwa abaana ekya Early Childhood Development Center bulaga bulungi nti Okello Onyumu ono baamulaba nga atemula abaana bano, era n'obujulizi obulala obwaleetebwa bulaga nti ekyambe oba ekiso ekyakozesebwa okutemula abaana bano kyaliko ndagabutonde ey'omuwawabirwa ono Christopher Okello Onyumu. Era obujulizi obwaleetebwa abazadde bw'abaana bulaga nti abaana abo baafa era nga batemulwa butemulwa. Ono omulamuzi agobye okwewozaako kwa Onyumu kwe yateeka mu kooti eno ng'agamba nti ye yali tategeera bulungi mu kiseera ekyo, yaddiza omusango era yali yaddukako ne mu maka ge n'agenda ku street. Omulamuzi bino byonna abigobye n'agamba nti yabipanga bupanzi ng'ayagala okuwona omusango guno. Omulamuzi ategeezezza nti mu kiseera Okello ono we yaddiza omusango yali tali ku street, yali abeera mu maka ge ekyanja, era obujulizi bulaga nti ono yali ategeera bulungi kubanga ekikolwa kino eky'okutta abaana yakiteekateeka bulungi, yakirowoozaako. Era obujulizi bulaga nti omulundi ogwasooka yagenda ku ssomero ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokuna neyefuula agenza okusaba ekifo ky'omwana we ku ssomero eryo, ekikolwa ekiraga nti Webale nnyo Betty Ziwa. Minisitule y'ebyobulamu erangiridde nti obulwadde bw'olukusense buzzeemu okubalukawo era nga buno bukwata abaana wansi w'emyaka 5 mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Dr. Charles Olalo akulira ebyobujjanjabi by'ekikugu minisitule y'ebyobulamu yalangiridde bw'ati ng'asinzidde ku ssengejero ly'amawulire ga gavumenti erya Media Center mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Dr. Immaculate Ampeire nga yazizza obubaka buno bwa Dr. Olala okuva mu Luzungu okudda mu Luganda, ategeezezza nti abaana abo bokka abatali bageme n'abo abafunako ddoozi emu mu kifo kya ddoozi 2 be balumbiddwa obulwadde bw'olukusense. Kisangibwa
mu kunoonyereza kwaffe ng'ekitongole ky'ebyobulamu nti abaana 6 ku 100 si bageme abalina obulwadde buno, ate 7 ku 100 ku bantu abalina obulwadde buno bali wansi w'emyaka 5. Lwaki abaana bano si bageme? Tusanze abazadde tebamanyi sikedi y'okugema. Uganda kati egema obulwadde bw'olukusense emirundi 2 ku myezi 9 n'omwaka gw'omu kitundu. Naye abazadde tetutegedde tulina okwongera doozi eyo eyongeremu amaanyi mu kulwanyisa obulwadde buno. Dr. Immaculate Ampeire era asinzidde olwo n'alangirira nti minisitule y'ebyobulamu egenda kugema obulwadde bw'olukusense okwetoolola eggwanga lyonna, n'annyonnyola n'obumu ku bubonero kw'olabira omwana alina olukusense. Mwana abeera n'omusujja, abeera ayiwa olutiko skin rash, ayinza okuba n'okukolola n'essenyiga n'amaaso amamyufu. Gavumenti etaddemu omuwendo mu kulwanyisa obulwadde bw'olukusense mu kugema. Tukoze bulungi, tuvudde ku kugema abaana kumpi 8 ku buli 100 okuva mu mwaka gw'2016 kakati tuli ku 9 ku 100 mwaka guno. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics UBOS kiwabudde bannayuganda okwongera okukekkereza mu bibakozesa mu bulamu obwa bulijjo, kubanga nti emiwendo n'ebisale by'ebintu ebyo byongedde okulinnya, ne babasaba okukekkereza. Omusasu waffe Eddungu Davis Joel yalina ebisingawo. Godfrey Magoma, omukugu mu by'ebibalo mu kitongole kino ekya UBOS, bw'abadde asoma alipoota ekwata ku by'omwezi ogutambudde guno ogwokuna mu by'ebibalo, agambye nti ebintu ebisinga ebbeeyi yaabyo erinnye, ng'ekizibu nno kisinze kuva ku mafuta agayongezebwa ebisale. Ebintu ng'entambula byeyongeddeko n'ebitundu 2.6 ku buli 100 bw'ogeraageranya n'omwezi ogwayita, so nga ate n'emmere etundibwa mu n'ebifo ebisulwamu restaurants and accommodation nawo byeyongedde n'obuwuzi 3 ku buli 100 mu mwezi guno bw'ogeraageranya n'omwezi oguyise. Ebijanjaalo ebikalu byeyongedde, amatooke geeyongeddeko ebbeeyi, muwogo yeeyongeddeko ebbeeyi, obutungulu bwonna bulinnye, ate nga bwe kituuse ku mafuta aga petro diesel byonna byekubisizza mu kumpi emirundi 3 kw'ogwo omuwendo ogwalambikibwa mu mwezi oguyise. Abafumbisa enku n'abafumbisa amanda nabo balagiddwa nti balina okukekkereza ennyo, kubanga nabo omuwendo gweyongedde okulinnya. Emmere bw'ogenda mu bipimo ng'ennyama, omuceere, mukene, empuuta, akawunga, ebijanjaalo, lumonde, obumondo obuzungu n'ebirala byonna birinnye ebbeeyi. Bw'otunuulira ku bintu ebyo olaba nti birinnye kuva ku 4 bidda ku 6, nga kisinze ddala bitwajjeeyo mulimu amafuta ga petro kati gaali ku bitundu 8.7 okuva bwe gaali ku bitundu 4.4. Diesel ali ku bitundu 10.8 kuva yali ku bitundu 3, ate amafuta ag'ettaala gali ku bitundu 7.5 okuva bwe gaali ku katundu 1 mwezi gwokusatu. Ate n'amanda tukozesa mu kufumba waka nago gaalinnye ku bitundu 9 okuva bwe gaali ku bitundu 8 n'akatundu 1. Magoma agamba nti newankubadde kale ebintu ebimu byonna birinnye, naye waliwo n'ebikkakkanyemu mu bbeeyi okuli ebijanjaalo ebibisi, olumondo omuganda, ennyaanya, emboga n'ebirala, nga bino byo kivudde ku by'entambula ebitakyasobola kusuubuzibwa genda mu bitundu ebirala, ng'abantu abasinga babigulira wano. Nga Uganda yeetegekera okukuza olunaku lw'abakozi olunaku olw'enkya, waliwo ababaka mu paalamenti abeeweza okusimbira ekkuuli ebbago eri wa Uganda obwetengereze erimanyiddwa nga Protection of Sovereignty Bill 2026 bagamba nti ligenda kunyigiriza bannansi. Omusasu waffe Edith Naabagereka yalina ebisingawo. Wetwogerera ng'ababaka ku kakiiko ka paalamenti ak'ebyamateeka nga kali wamu n'ak'ebyokwerinda bagenda mu maaso n'okubaga alipoota ku ebyo bye bakuŋŋaanyiza okuva mu bannayuganda be beebuuzaako ku bbago lino, ng'era lyakwanjulwa eri paalamenti ku lwokubiri lwa ssabbiiti ejja okulaba oba liyisibwa okufuuka etteeka oba ligobebwa. Wano ababaka mu paalamenti we basinzidde okuwera nkolokooto okusimbira etteeka lino ekkuuli, nga bagamba nti terijja kulekera bannayuganda ddembe lyabwe nga mwotwalidde n'abakozi abali kuno n'ebweru w'eggwanga olw'obuwaayiro obulimu obukosa ebyenfuna.
Omubaka omukyala owa disitulikiti y'Ekiboga Christine Kaya Nakimwero agamba nti eggwanga teriyinza kwenyumiriza mu lunaku lw'abakozi ng'amateeka agali mu ddiiro gabanyigiriza era bannayuganda abawadde gabuwa obutaddiriza mu kugoba ebbago lino. Olunaku luno olw'enkya lujjidde ddala mu kiseera ekituufu nga tuli mu kukaayana okugaba nti etteeka lino erya sovereignty lisooka liddizibwe mabbali kubanga employment ebadde esinga okuweebwa wano eva mu private sector n'abali ebweru ne babeera nga bafuna ku mirimu. Kakati buno obukwakkulizo bw'okugamba nti ate munnange ofuuse mugwira olw'okuba nti tokyakolera mu Uganda ne bakuteekako obukwakkulizo bw'okuweereza akasente wano. Ye minisita ow'ensonga z'abakozi ku ludda oluwabula gavumenti era omubaka omukyala owa disitulikiti y'Ekyotera Fortunate Nantongo agamba nti bo ng'abalwanirizi b'eddembe ly'abakozi tebayinza kukkiriza mateeka gakosa bakozi naddala abo abali ku kyeyo olw'ebbula ly'emirimu erikudde ejjembe ku ggwanga lino. Ate n'obubonero bwonna bwalaze dda lino etteeka wali alikiririzaamu abakozi balikiririzaamu banki tozirikiririzaamu ebitongole ebyobwegassi birikiririzaamu bakolamu ennongoosa bazitongolese naye nga tebagenda kunyigiriza bakozi nakubafuna bagwira mu nsi yaabwe. Wabula yo mbaka akiikirira Mathenico County mu disitulikiti y'e Moroto Lockheed John Baptist ye atendereza ebyo ebituukiddwako gavumenti ya NRM omuli enkulaakulana mu bitundu ebibadde emabega ennyo gamba nga Kalamoja n'ebirala. So we must thank His Excellency the President. And we see a lot of opportunities in Uganda. Kulachina munana akutonyeze munana CBS Radio ey'obujjajja nze Edith Nabagereka wano ku Parliament. Bannakibiina kya People's Front for Freedom bagedde kusabira omuntu waabwe Kanokiza Besigye Kifeefe ne bawanjagira omutonzi ayamba omukulembeze waabwe avunuka okusomoozebwa omuli n'okuyimbulwa okuva mu kkomera. Bano okutegeka okusaba ku kitebe kyabwe bagamba nti enfunda eziwera balemeseddwawo okusabira Kanokiza Besigye mu masinzizo ag'enjawulo kwe kusalawo okumusabira olunaku olwaleero. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya PFF era omubaka owa Kira Municipality Ibrahim Ssemujjunganda agambye nti kikwasa ennaku nti Uganda abatemu emisango gyabwe giwulirwa mu bwangu era ne basalibwa ebibonerezo naye nti bwe kituuka ku bannabyabufuzi ate bo ne bakandaalirizibwa. And I don't know who told them we are here. You know, last time we told them that Dr. Besigye will speak to us. They made him spend a whole day in the office of the OC in Luzira, thinking that he was going to speak to us from his cell. A whole day he was in the office of the OC. So if there are people who should be in prison, who should be tried by judges, it is these people causing this country misery. But all of you on TV watching Okero, others on TV watching Dr. Besigye. So those who are taking Besigye to prison and to court. Dr. Mary Nabukenya Mudiope annyonnyola ku ngeri maama alina akafuba byalina okukola n'okweyisa okukataasa omwana. Oyo omukyala ayonsa osabibwa okwongera okuyonsa omwana ng'abasawo bwe bakulagira wadde oli ku ddagala ly'akafuba naye osabibwa okuteekangako akakookolo ngamba masiki ng'oli mu kuyonsa. Kino kigamba maama obutateeka buwuka obulwaza akafuba mu mpewo omwana jassa.